mbera ndi mu motoka nga bagayi bangamba abawala actually waliwo omwala yajjadduka nagamba Kapeesa nfunye accident kitegeera nganze omusimanyi kugivuga nengamba promoter nze ntidde musobola kolaki kuvuga speedboat naye ndabawo amantu excuse me agenza otwala abantu abangi lwaki tetufune lyate ddene fena netikola kina itutwala gayina jana ngamba tebakkiriza baami n'abakyala kubeera mixed ndoza ensonga lwaki baali basuggesting in the first place buli omu abeere kake Mkutu Cruise exclusive kosinzidde okubanga ate otulabe Allen Cruise gemanya nyongera okwanirizaako yonna gy'otulabira nti ogamba otyo obulamu butambula butya kansubire ebintu bitambulira ddala bulungi nnyo maridadi sana kakati tuli proudly powered by Marus Bridal Center bano bagamba nti genda wali ku Anet Plaza osobola okupanga yogumbira gomesi ez'omulembe mishana gya mulembe ebintu byonna ebyokwambala omukolo goleka butanyuma ate weekwasa abalala wabula nga ate aba Marus Bridals webali kale n'olw'ensonga ennyongera okujjukiza ennaku z'omwezi nga 8 October tuli wali London Royal Regency tuina Lydia Jasmine tuina Jostedi tuina Dr. Jose Chameleon Wizo Manizo wamni Dad Andre Antibia kutekedde bulungi nnyo wamni Mami Latifa Ashalove ekintu bakiteese bulungi nnyo agenda kubeera Independence alugenda kubeera naku lwa mukaaga wali London ku Royal Regency tuina tweyiweyo tusobole okulanga ekintu kino tukitwalira ddala ku level endala olunaku lwaleero nina omusajja wange mukwano gwange a very good friend of mine is not his first time on the show but of course abingi nnyo betugenda okubanga ate tuwogerako ekisooka ensonga esooka ya Kapeesa buli omu yayogera bibye buli omu yagamba abasinga bagamba Kapeesa what happened mulamba bakomyawo abamu tebamanya wabaziiko batebannaba what was decided Choosen was there ku ground ekirala ebimuli byajja nabyo ku stage ngajja ku showinwaji yali ategeeza ki ebyo byonna tuli naye kigambibwa nti ne Masaka eyo n'embalala basulira ddala mu kasenge kaali keekamu era nga ssaawa yonna Wininwaji agenda kubawo baby wa concert kwegamba oba Choosen sooka obuze ku bantu n'oluvannyuma tutandike. I know ndi musanyufu nnyo okubeera ne Allen Cruise mani kansoko kubongako nti myaka si mingi nnyo interview twazikolera fena twali tulina we tukyali nate tugenze okuddamu okwesanga nga mukama fena buli omu alina wamutaddeko so kitiibwa kya mukama ate era n'okweyozayoza eri fena nti nebale butapowa naye webale butapowa era bali ku page Allen Cruise mwenna mbabuuzizaako Choosen blood I'm right here Nabamala bamulabako atuddawo omwana wuyawo yaddawa X pressure love erinnya itayo mulabeko bintu bingi Choosen for starters buli omu kyemanyi kyalinze okuwulira Choosen what was the story oba mboozi ki eri emabega wa story ya Kapeesa and what really happened? Well nsooka kugamba kitalo nnyo because nze yaliyo amawulire genavaayo nage Saudi Arabia ga confirming nti mugana affe yafa ate n'okulukuŋŋaana lwe baakola lwinza oyita olumbe lwali Saudi naliyo nga sinabakomawo wano so what happened tuva ku Shekiro ebifo bimbuzabuza bya Luwalabu nnyo it was either Damam or something but I think Damam promoter ngamba enkera tuyinayo boat cruise ekitegeera tujja genda koko ku boat cruise emisana naye tujja kwetagayo ko photographer kitegeede so bagaya abaali wawo ne ba recommending gayo yombi ala kuba bulungi ebifaananyi owulira so the next day comes in tukola kiba picking ku hotel tugende ku boat cruise gayo era agamba photographer manyi wabeera abaweereza address tugendayo ku address we yali tumupickinga tugenda ku boat cruise tutuuka awakolebwa boat cruise enteekateeka yaliwo mu kusooka yali yakuvuga private boats oba speedboat eyomu nganze omusimanyi kugivuga nengamba promoter nze ntidde musobola kolaki kuvuga speedboat naye ndabawo amantu excuse me agenza otwala abantu abangi lwaki tetufune lyate ddene fena netikola kina itutwala gayina jana ngamba tebakkiriza baami n'abakyala kubeera mixed ndoza ensonga lwaki baali basuggesting in the first place buli omu abeere kake but eventually ne bakkiriza tukole boat cruise ku maato abiri amanene ng'abakyala bali bokka n'abaami nga bali bokka mukulaba okoko toto yalinga y'abantu bameka
I think abaami nga 8 n'abakyala nga 6 oba 7. Abantu tebaali bangi era nga n'amaato si manene nnyo. So nze kule naliko eri abasajja n'omugenzi lye yaliko kitegedde, ne tugenda ne tukola cruise bulungi nnyo neggwa. Kati tuba tutuuse ku lukalu tumaze n'okulandinga buli muntu avuddeko, then waliwo bagaya balala abajja 2 nga bo badde ndoza bamisinze lyate ddene ate nga bamanyi ovuga obutono. So ne agale obugaza ne bakola ki bo ne bapangisa obwato obutono, era noone yali gwe twali tugenze naye ku lyate ddene n'addayo ku lyate ttono ery'omwomu owulira bali baze 2 naye ali omu bwe bwato bumeka obwato 3 obuli speedboat oba okuvuga omwomu. Kati fe jukira twali tumaze cruise ennene ate ng'ebbugu mulingi embeera yeri nga sigisobola ngambirawo bagayi muntwale mu motoka nsoke mbeere mu SC nga bwe mumaliriza byomaliriza wano then tugende ku hotel because that same night I had to fly out of that town bantwale ewalala ewali shesembayo. So mbeera ndi mu motoka nga bagayi bangamba abawala actually waliwo omwala yajja adduka n'agamba Kapeesa afunye accident. Kitegeera afunye accident ku mazzi naye balinze ambulance emutwalewa mu ddwaliro. Then nga bwe nti nalina okuflying out of that town nga balina okuntwala ku hotel nsobola okusanga flight yaliyo that night janji no traveling. So jukira nze bbugu mu bweri ajja nenyingira mu motoka bangambye afunye accident nino gena ku hotel samu laba kona liso vanyuma nakoma kumulaba nga ffe tuvudde ku cruise ennene bo bazeeyo kuki ku bwato obutono. Photographer yewa mulabako oyo photographer bro we even talk to each other namu meeting it was my first time namulaba twayogera ne ku lyato lyange ly'abasajja kwe nali kwe yali naye gambye cruise y'amata manene yakomawo naye bo ne baddayo ku mata amatono ery'omwomu speedboat. Yes, kati nze bwe mbeera mu motoka muno nga neekwese ebbugumu omuwala ajja ayogera nti Kapeesa bafunye accident kuki ku lyato kwaga amatono according to what the guys on grounds told me mbu beetomera kitegedde beetomera kwaga amata amatono accident kwe yali. Era nze nva ku ground okudda ku hotel nga bangambye ambulance ejja bamutwalewa mu ddwaliro. So nga nange nino genda ku hotel nve ku hotel ni nyengende mu town endala because flight yali ya that night kandi mamaze okulandinga mu town eri endala nga mawulire genfuna mabi bangamba guy ambulance weze bamutute mu ddwaliro tasobodde surviving yafudde. So it was very sad, it was very shocking nti even na event yali esembayo tetwagikola because nga Ugandan community twali tulina okungubaga oba okukola olumbe era nengendayo ko evening n'abana Uganda abaliwo abali bakuŋŋaanye waliwo abarundi ne East African community basically ngera abali bajja okutuwagira mu shows zaffe. So nengenda mu lumbe the next day nga nino koma wana Uganda Mbozi janaleke Saudi kyena sembayo kuwulira nga bangamba the good news yali like yali tyatoloka butolo si yalina company gyakolera so mbu nga bakwasaganya abeddwaliro ne company ye gye yali akolera. So I think with insurance nga balina transporting body back to Uganda kyena sembayo wulira renaliyo era nga guy promoter namugamba bwabeerawo any further updates like nga atuuse oba ogenda okuziika antegeeze nange nsobola omuwerekerako because you know accident yajja wendi naye nga kitalo nnyo.